Biana kubira amasoka kavalisi. Ana sawa because alikuwa tukakana. Sawa batanja kana ofisi msaka tumukana peke mtunda bilo mwana. Mnamka mwana mulete mkoti emulabe ko na bayo. Abayo. This is Uganda, the Pearl of Africa. Pearl of Africa was one of the youths. Pearl of Africa chokaba wakakweza kagari tege university. Tuna chamani chuopozeni kutesa kabole tekano koletia. Asia kololo kamukozana tsaboba wanakuba isonye wamuzana. Mwakala abantu abalikobule kagachoka. Abantu abenjawulo nga mwe muli ba celeb, abawagizi ne ba TikToker bonna baavuddeyo nga bakambwe nnyo ng'omususu okusobola okulinnya enfeete ku jjogo lya Mc Marriachi eyavuddeyo n'ajerega omwana gwe bayita Tengetenge n'amulangira ekikula kye n'amulangira obutonde bwe mu ye kyayita okuzannya katemba ng'era alowooza nti byali mu kwogera mu budde obwo biri fane. Mc Marriachi amaze mu kisaawe ky'okuzannya katemba kati emyaka 8 naye nga kontenti we atambulira mu kujerega mawanga mu kujerega abazze okumulaba ng'era bamusasulidde n'okumulaba n'okuwemula naye mubadde nga mumulaba nga musirise busirisi wano we wali ekibuuzo kyenjagala obboolekeza kye mugamba mwakakiraba nti bulijjo Mc Marriachi tazannya komedi wabula bulijjo Mc Marriachi akkakkanya mawanga g'abantu awemula bantu bweppo n'okuwemula ababa bazze okumulaba. Nze nno mu ngeri y'enjawulo sigenda kunenya Mc Marriachi, ngenda kunenya abamutegeka, nenya abamulaba, nenye ne bahandolazi ba Tengetenge oba management ye. Nazzi kuno ng'omuzannyi wenna nga tonnalinnya ku stage nga waliwo stage play etegekeddwa ng'osooka kwanja script yo gy'ogenda kuzannya era nga tonnazannyira audience ng'osooka kuzannyiramu bateesiteesi. Abateesiteesi either ne balabamu ebirumira ne bagamba kano kajjeemu kano kasigalemu oba si kyo ne bagamba nti olulimi lw'okozesezza mu kuzannya lubadde terusaanidde either lukkakkanya abazze okulaba luvoola amawanga era luleeta tribalism card era lujerega abazze okutulaba bweppo n'okuddira okuleeta eby'omu kisenge tubizannye ku stage ng'era bw'obanga kontenti waagwamu eyo category nga nkulayirira nga togenda kulinnya ku stage y'ensonga lwaki bakoloneri bambalire kateeteeyi bamatiya luyima n'abazannyi abaasookawo tosobola kubakwata nsobi n'emu kubanga tebaalinnyanga ku siteegi nga tebasoose kuzannyiramu bano bateesiteesi nga tosobola kuzannyira muwagizi nga tozannyiramu muteesiteesi naye olunaku olwaleero ewa muhanji osobola okujja ng'akujjina ku TikTok simanyi waliwo n'omuwala simanyanga ye Queen anyo naye atadde n'obwerere bwe abo bonna abatwala gwe kasita owemulira ku TikTok obulungi oba kasita owemulira gy'oli obulungi kasita omanyi okujerega obulungi ye muhanji asobola okukuwa stage. Imagine nga tasoose na kubuuza nti leero audience eyo ogenda kugizannyira ki akuweerawo akazindaalo n'atandika okujerega amawanga g'abantu okujerega abazze okulaba n'okuddira ebyali badde mu kisenge ebyenkisa ebyali badde wakati w'abantu ababiri n'amaloboozi gennyini agakolebwa mu kikola eky'omukwano ng'abaagalana bali babiri bokka eyo mu kisenge n'agaleeta ku stage ate weebuuje abantu ne bakuba enduulu. Kakati Marriachi si kye kizibu kubanga mmwe mwamulaga nti ekyo kyakola kiri okay. Buli lwamala okuzannya omuteesiteesi amusasula ssente nnyingi n'okusinga ez'abazannyi abatawemudde kubanga ono bw'awemudde afunye enduulu nnyingi bw'agereza amawanga afunye enduulu nnyingi bw'akakkanyiza abantu afunye enduulu nnyingi. Mbuulira Marriachi w'anaasuula ddamula emugaggawaza. Marriachi azimbye ennyumba mu kuwemula. Marriachi alinnya ennyonyi mu kukkakkanya amawanga g'abantu abalala. Marriachi avuze emmotoka mu kujerega abawagizi. Mbuulira ye waanajja moralo esuula ddamula singa tewabaawo action eteekingiddwawo ngenda kunenya muhanji gwe gwe nsookeddeko okunenya. Oddidde abawemuzi n'obaleeta ku stage bazannyira abantu ate nga tebikoma ku stage
bigenda ne ku YouTube channel yo Mc Marriachi Alex Muhangi asobola okulekawo comedian azannya obulungi nagenda n'omuntu nga Marriachi awemula kakkanya amawanga era jerega abazza okulaba tabamuwa script ku kye ekigenda okuzannyibwa oli n'ava bubyeri n'aparking emmotoka ye atuukidde na mu kiseera nga yalina okulinnya ku stage ne bamuwa wiika zindalo naye nga tebasoose kwekenneenya kiki kyagenda okuzannya kasikiti ki kagenda okuzannya kakati olumuleka n'alinnya ku stage n'akikuba n'abantu ne bamufuuwa ssente nnyingi ate ne Muhangi n'amusasula ssente nnyingi gwe mbuulira ya n'aba musiru wa ngeri ki okuleka ye kyalowooza nti kibanyumira awo nennenyawo Muhangi ngenze kummwe abalaba Marriachi amaze ebbanga ng'abajerega nojja ne girlfriend wo wallahi ya Mungu nagamba ssente oba sekyo nkulangire n'omuwazi oyinamu bw'omuwa 5 ng'egyo oba 10 ng'olwo nga lwobadde osigazzaamu bawala mwe mubeera n'abasajja abaavu kakati ng'ono omulaza ng'ondeetera otya ono nti mukoddomiwo nga ssente zakwata zigula butwa gasiya buloolo gwe bavumye n'aseka n'abawagizi abalala ne baseka naye nga wazze kakasa muganzi wo kubanga gwe mulundi ogusooso muleetako actually eyo mugituttenga deeti yammwe omusajja najja n'akwesimba mu maaso ng'osasudde omulyango n'agamba mpa ssente zino tezimmala nyongera oba sekyo ngenda kukuvuma ne weesanga weewaliriza ng'ezaali badde eza booda oba ezaali badde ez'akasooda oba ez'akawayini ke muzze okunyoka kase munno bw'oli omulenzi ow'ennusu nga Marriachi azitutte azitwale asiime azitwale akwebaze naye okuluba okuzikuba akiba bw'ati ng'akusoolezaawo gasiya buloolo najja ng'abajerega najja ng'abavuma kyokka ate ne mukuba engalo namulowooza nti kiri fanatolo oli n'abeera nga yazze ne maama we waliwo abantu nga bamaama baabwe bakyalimu embavu ngera bamaama baabwe baali bacakaze eggolooza omucakaze takaddiwa oba olowooza bwakaddiwa aba akooye eby'okucakala nenkwata maama wange akyalimu embavu ne mmutwala mu comedy store Marriachi n'atandika okuwemula n'atandika okwogera ebyebuziba n'atandika okwogera ebyekisiru bebekulu atera okugenda ne mutabani we mu comedy store gwe bayita Alan Hendricks regardless omwana mukulu oba muto waliwo ekigambo omuntu kyakubawo n'owulira ng'olemeddwa okusola okuba oli ne mukaddewo oba olw'okubanga oli na mwana wo kyokka ekisinga okubeera ekyennaku abawagizi still ne mukuba enduulu comedy store weyo sirowooza nti erabibwa baganda bokka naye omukulu oluba okukwata akazindaalo abasoga damage omusoga bwe yeegatta n'omutoolo ne bazaala omwana ekyo babeera bazadde kidamage imagine nga mundaawo waliwo abasoga naye era still omuntu n'akuba engalo bw'ati nga ne mubakuba engalo omusoga mwali kyokka ng'ate bavumye yeggwe kyo kyotwala nti kiri fane nnyo munange kisitiikinga mu mitwe gy'abantu omusoga tebakola naye bizinensi musiru nnyo bw'omuteeka mu dduuka lyo tamanyi kubala omutoolo ayinza okuddira n'ayiwa butto n'akuwa ekigalani ky'ekidomola mubamba businessman abaganda omuganda bamuteresa ekyapa ekyakirinnyako omuganda bamuteresa ekyapa ekyakirinnyako omuganda bamukola bati ekyakirinnyako abasiraamu oba eddiini zonna n'oziddako n'ozivoola nga mundaawo waliwo abawagizi abasiraamu ne bakuba engalo nga bwewavodde abasoga nga mulimu abasoga oba n'abaganda still bonna ne bakuba engalo nga bw'ojeeza omuwagizi ng'abawagizi bonna bakiraba nti omukkakkanyiza ne mukuba engalo mwe kizibu engalo zitegeeza nsiimye engalo zitegeeza thank you abawagizi bwe tubeera ku stage temusobola kuŋŋamba weebale naye engalo zino n'obukule bwe mukuba n'obutambala bwe muwuba bwe bulaga nti kyenkola kibanyumira management ya Tenge yo ngenda ginenya ntya nti oyo omwana si wa stage play na ddala ye Uganda oyo omwana afuuse ow'ejjenjeere nnyo oyo omwana yali badde brand y'amaanyi nnyo ba Chris Brand bamumanyi buli wamu ndowooza kacakyala ye munnayuganda akyasinze ettutumu mu bantu b'e Bulaaya nga nzigyeko President Kyagulanyi naye omwana ng'oyo brand ey'amaanyi ng'abantu bamusitiikinzeemu bamukozeemu challenges ez'enjawulo buli amukola mu challenge yatambula oleeta waaki ku comedy store bagaba akakadde kuuma brand tomufuula wa jjenjeeyo
mufuule kibunomu oyo mwana yali badde brand either ya bulango bwokka n'akasente akava ku online era yali badde mugagga nnyo olwaleero bosanga yali badde kale ky'obugagga sigenda kiremera kistikingako nnyo kubanga yakajja naye yali badde gyagenda alabayo yali sigazza brand ye yali sigazza ekitiibwa kye ng'akasente kava kasobola okuva e Bulaaya mu ba Chris Brown nkoleraamu challenge wano bwewati ne bwewati nkoleraamu wano bwewati ne bwewati omwana n'afa ssente yali badde brand ambassador ow'ama companies ag'enjawulo naye mwekyo ekimugudde ow'akabi ate mumulese ku stage ono kyatandise okujerega afuuse ekivumo afuuke ekyokusekererwa brand yammwe abaana ba ghetto kids abo abagundi gayo bamuyita kavuma abaana ba kavuma aba ghetto kids brand y'amaanyi lwa nsonga nti si bajjenjeero nkiddamu abaana ba ghetto kids abakavuma brand y'amaanyi lwa nsonga nti si bajjenjeero yensonga lwaki basobodde okukolako n'abayimbi nga French Montana batambudde ensi eno kubula kugimalako lwa zina bagenze kugundi ku America Got Talent ne babanyigira ekipeesa kya bbazo kabonera akalaga nti bannange mukikubye mukimazeewo mukyanamiza lwa nsonga nti si bajjenjeero nze sigaana tengetenge yalikozenga mu video z'abayimbi yalikozenga wa naye okumuleeta ku stage afuka ow'ejjenjeero brand ya tengetenge ya mugwengula tengetenge obugagga bwe buli online tebuli ku stage ya muntu n'ogwano mu Uganda okujjako bw'alifuna omukisa ogugenda e Bulaaya kubanga bali ba appreciatinga nnyo ebitone era tebasobola kukakkanya muntu lwa kikula kye bannayuganda oluvawo nga tugamba nti abazungu batusosola naye nga bwe tugenda mu bazungu n'obubi bwaffe batunulya how talented we are how smart we are not how we look physical appearance yaffe tebakwatako naye mu Uganda oli alekawo ekitone kyo nti kazannya kamozoola eriiso bannange ne kasesa abantu atandikirawo mbunaye maama wo baamukulisa omwana ali ng'ozuuti kolubuto myezi 9 ogenda okulaba ofulumizone that is rubbish ate ne mukuba engalo mumuvudde nti ali fani mumuvudde nti kyakola kyamagezi nnyo mwekizibu omuntu n'akwata ekisenge kiramba n'akireeta ku stage nawemula naye nga mwemulaba kiryokke kati mwe mumusuubira muty okukivaako ng'ate kyekimugaggawaza nze Marriachi sikunenya era sikulinaako buzibu nenya muhanji nenya bakulaba era n'ekirala nenya ne management ya tengetenge n'oluyimba obuyimba edda terwafulumanga nga terusoose kwekennenyezebwa today bannabitone muli mu kusaba copyright naye mu butabaawo bwayo ate yensonga lwaki mwe musobodde okugaggawala kubanga ne wajja copyright ate esibirayo mmwe kubanga copyright mmwe gye mwagala tejja buzito genda kukuŋŋaanya revenue no ejjiramu obukwakkuliza okusengejja ebintu ebisaanidde okuweebwa copyright si mmwe abawemuzi ba kuno tetukyalina bannakatemba tetukyasunsula bannakatemba tuyina bawemuzi tuyina bakkakkanya mawanga tuyina bajerega bikula by'abantu Marriachi nze kunze sigenda balimba nze si munnakatemba gyendi era Marriachi ne bwazannya nga wali wannyonyoogera nze siseka lwa nsonga njagala nsooke mujjirewo amawanga mujjirewo okuvuma abantu mujjirewo n'okuwemula nabo oba anaasigaza content abagambako gye buvuddeko nti nze music analyst omutuufu kwe nkutegeerera nga nkujjiddewo amannya Kamiliyoni Bebekulu Bobi Wine political analyst omutuufu we nkutegeerera nga nkujjiddewo amannya Museveni Dr. Besigye His Excellency Bobi Wine Kadongo kamu analyst omutuufu we nkutegeerera nga nkujjiddewo Basudde Kasozi Sebatta ne Kafeero then awo ojja kuba analyst singa onaasigaza content ne munnakatemba nga nkujjiddewo okuwemula ne nkujjirawo amawanga n'okuvuma ng'abantu beppo n'okubajeregeya bw'osigaza content awo nga nkakasa nti oli munnakatemba nga bakibuuka eri omunnakatemba nga kibuuka gw'otunulako n'oseka
Amoti gwotulako neoseka nti Amoti asobola okuwemula naye olw'okuba abakimanyi nti abali munda wano bonna bakulu ne bwe nayita ebuziba bajja kuntegeera era awemula bakulu ekigamba akiyisa mabega naye gwe nojja ku stage n'okubawo ebigambo nga tobyambaza ne bw'otakubawo bigambo naye n'oleeta amaloboozi ge tumanyi agabeera mu buliri n'otandika okuwuuna ng'ekikere obeera ekyokwesittala mu community obeera toli comedian era Marriachi omulimu gw'omutuufu gwalibadde gwampangisa nkuvumira omuntu gwalibadde gwabwa kojja gwalibadde gwakuvumanga amawanga g'abantu balala naye ekigambo comedy mwakinaabuula nnyo nammwe oyo si ye comedy oyo gwazannya si ye comedy ate era si ye kizibu bwakuvuma ofuuwa mufuuwi n'omuwa ssente kati ye akivaako ati najja ku stage nga apapa no papa nga imagine tase na script lwaki mbagamba ekyokujja ne script nti omuntu bw'atajja na script mwe mugenda okufuuka playe mwe mugenda okufuuka omuzannyo gwe Marriachi okuvuma tengetenge lwansonga nteyazze na kyakwogera gwe weebuze nti ku mukolo gwe yabaddeko comedian omu lwaki abalala bazannye because abamu mubbo bazze bala scripting era bagiyisizaamu amaaso naye bano be muyita ba freestylers ajja obuzi ku stage nga talina kyakwogera agenda kwogera ku mmwe hakuvuma obumpi hakuvuma ekiyinda ekinene akuvuma agaasa aganene akuwemule awemule n'eggwanga lyo lwansonga teyazze na kyakuzannya ate gwe wamusasulidde okukulaba okumulaba ayina okutuukiriza kuba akuwemula leero n'enkya nodda ate ntokomye kudda buzi ne ssente n'omuwa n'avuma eggwanga lyo leero n'enkya nodda n'otakoma kujja buzi ne ssente n'omuwa n'awemula olwaleero n'enkya nodda n'otakoma kujja buzi ne ssente n'omuwa gwembuulira ayinza atya okumanya obukyamu obuli mu ekyo kyali mu kukola muganange epas nakulabye video yo ng'olumiddwa nnyo ng'oli mutuufu nnyo naye bino ono yabikola dda nga musirise busirisi oba nga tusirise busirisi ffenna nga twefudde abatamulaba nabagamba nti akakatulu tukogayalirire ntya kekasobola okufuuka kansa era abantu bangi bemulaba abapooca ne kansa bw'atandika ng'obutulututtu ne babugayalirira ono mwamugayalirira teyalinaako mateeka gamutwala surprisingly ne poliisi abantu ng'abo ebamanyi era ebalaba naye netasobola kubayita nti owange jangu nnyonnyole buno obuwemu bususse minisitule ya culture ne gender nga teyitanga ku Mc Marriachi federationi ez'enjawulo ezibaddengawo ezikulya bannabitone nga teziyitangako ku mwana oyo kumugamba nti naye weesittaza ojerega ate omanyira amawanga g'abantu yiye ebirala kati ye mumusuubira kukola ki andekera wonja nakuyomba tusisinkane nga ndeese nayo ndikwasa muna abandabira ndaga mukyalo ngenze eyo nkwate enkumbi ndina muwulu